السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Allah tumwebaza nanyini matenda amajjuvu, omukuumi waffe, mungabirizi waffe, era nanyini kubanga atukuuma n'okutwanguyiza mu nsonga ez'enjawulo. Tumusaba okusaasirako n'emirembe ery'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abo baatukulembera mu bukkiriza. Tusaba Allah abasiime, Allahumma amin. Omusomo gwaffe ogwaleero amannya Umaru Sulaiman Kasule, nga bulijjo okukutwala mu erimu eyitibwa al-miraathi, obusika. N'obusika bwe tusoma bwe busika obw'eddiini yaffe Busiraamu. Omusomo gwaffe ogwaleero gugenda kukwatagana ku kiyitibwa ejihadu waladu zina. Ejihadu waladu zina, okujjamu oba okujjamu olubuto, omuzungu kyayita abortion. Omukyalo okujjamu olubuto ng'omwana amufunye mu bwenzi. Naye nga tetunnalaba ekyo, tujja kulaba kye bayita al-ijihadu bisifatin amma au bisuratin amma. Tusooka tunulye kye bayita abaffe okujjamu olubuto kiramulwa kitya. Olwo tubategeeza twogera ku bantu abafumbo abali mu bufumbo obutuufu obutukuvu. Ekintu ekyo kiramulwa kitya ku muntu okujjamu olubuto? Naam, agambye nti hukumu ijihadu baada nafkhi arruhi. Abaffe omuntu alamulwa atya singa ajjamu olubuto ng'omwoyo gubadde gumaze okuba nga gufuuyibwamu mu mwana oyo, amakulu mu lubuto lw'alina, nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutuma malayika n'ereeta omwoyo n'ebeera nga egufuuwamu mu lubuto lw'omukyalo oyo, omwana n'aba ng'olwatonze afuukidde ddala muntu, ate oli n'agenda n'akola abortion n'amugjamu. Atugambye nti ittafaqa al-fuqaha ala hurmati ijihadi baada nafkhi ruhi. Abamanyi bonna beegatta okugaana omukyala yenna okujjamu olubuto singa omwana aba afuuyiddwamu omwoyo. Walau bittifaaqi zawjaini, newankubadde nga abafumba ababiri omwami n'omukyala basobola okuba nga bakkiriziganyizza okukola ekikolwa ekifaanako bwe kityo. Lianna hadha qatlu nafsi, olw'ensonga nti ekintu ekyo kiviirako kye kimu kyennyini ekigambibwa okutta omwoyo oba okuzikiriza omwoyo bighayri haqqi, nga toguzikiriza ku mazima amakulu, nga tewali tteeka lyonna mw'oyise kubanga okola ki, ng'oguzikiriza ettuufu. Fayadkhulu fi qawlihi ta'ala, omuntu n'ayingira mu aya Allah subhanahu wa ta'ala ku bujulizi ku nsonga eyo. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wala taqtulu nnafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi, temugezangako ne muzikiriza emyoyo egyo Allah tabarakahu wa ta'ala gye yabaziyizaako, gye yabagaana okubanga mugizikiriza nga temuyise mu makubo matuufu, nga temuyise mu mazima. Emyoyo gitibwa ku mazima gimanyikiddwa ng'omuntu okutta munne nga musse tewali nsonga naye alina okuttibwa. Ekitegeeza nti ono attiddwa omulundi ogwokubiri ayasse munne aba attiddwa mu mazima olw'ensonga y'okutta, oba omwenzi nga bwe twalaba bwakubwa amayinja aba attiddwa mu butuufu, wamu n'abalala abagwa mu kkowa erifaananako bwe lityo. N'olwekyo ekyo nno ojja kukisanga eyo aya ziri mu surati, ojja kulaba mu suratu al-An'am aya ya 151, ogende mu suratu al-Isra'i ensonga yemu Allah gy'ayogerako okuva ku aya eya 31 paka ku aya eya 33. Aya ezo zinnyonnyola ku nsonga eyitibwa okutta omuntu ne penalty Allah tabarakahu wa ta'ala gye yateekawo ku nsonga eyo. وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح. الفقيه المالكي ابن, جزي في قوانينه الفقهية حيث قال era kituleeterwa ijmaa kitegeeza okugatta kw'abamanyi nga yemu ku nsonga gye tujuliza singa abamanyi baba beegatta ku nsonga naffe tugyegattako. Agamba nti kwaleetebwa okwegatta kw'abamanyi. Omumanyi ayitibwa Ibn Jaziyi, nga Ibn Jaziyi ono yayitibwa Abul Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Jaziyi al-Gharnatiyi.
oyo nno atuleetera obujulizi ku nsonga eyo ng'atugamba nti abamanyi bakyegattako mu kitabo kye kiyitibwa al-qawaninu al-fiqhiyya. N'agamba nti abamanyi bonna nga beegatta ku nsonga eyo, oyo nno emumanyi ku saidi ya Imam Malik oba ku madhhabu ga Imam Malik. Agamba nti wa idha qabada arrahmu almaniyu, singa nabaana y'omukyala efuna spams ezo n'ebeera nga eziritaininga amakulu, nga bwe tukimanyi bulungi abantu abakulu bwe muba nga musinkanya abafumba ababiri, omwami n'abeera nga adipositinga amaniyu oba amazzi spams ezo mu nabaana y'omukyala, nabaana nereceiving amazzi ago, spam head n'ebeera nga emiitinga ne ovum, amagi g'omukyala n'ag'omusajja ne gamiitinga ne gasisinkana, lam yajizi ta'arrudu lahu, tekigwana kulemesa process eyo kugenda mu maaso. Wa ashaddu min dhalika idha nufikha fihi ruuhu, ate kiba kibi nnyo era ezambi libadde nnyo omuntu ly'aba akoze singa omuntu aba ataggyeemu lubuto. Fa innahu olubuto naddala ng'omwoyo guba gukoze eki, ng'omwoyo gubeera gufuuyiddwamu mu lubuto olwo, amakulu ng'omwana atondedde ddala. Fa innahu qatlu nafsi ijma'an, ekyo nno kyegattibwako abamanyi nti omuntu ddala abeera attidde ddala omuntu, kiri nga bw'onookwata ekiso n'otema omuntu. Wakadhalika ma jaa fi nihayati almuhtaaji, era kyenyi ensonga y'emu eyajja ku nkomerero y'ekitabo ekiyitibwa almuhtaaju. agamba nti wayuqawi attaharimu fima qaruba min zamani nafkhi liannahu jarimatun. Agamba nti ensonga amakulu kyanywezebwawo, amakulu kiyitibwa kyamaanyi nnyo oba okugaana okw'amaanyi nnyo okwajja fi taharimi fima qaruba, kwekyo ekiba kisembe oba olubuto oluba lusemberedde min zamani nafkhi, okubanga omwana afuuyibwamu omwoyo. Amakulu omwana ng'asemberedde okubanga Allah tabaraka huwa taala atuma malayika mufuuyemu omwoyo, liannahu jarima, olw'ensonga nti ekintu ekyo kibeera kinene, abafu omwana afuuyibwamu ddi omwoyo. Hadithi esangibwa mu bitabo bingi byojjo gisangamu, gamba nga mu sahihi Bukhari ojja kisangayo, mu sahihi Muslim ojja kisangayo, mu sunani Abi Dawuda ojja gisangayo, sunanu Tirmidhi gyeri, sunanu Ibn Majah gyeri, sunanu Darimiyu nayo ojja gisangayo, n'ebitabo bya hadithi birala bingi nga Allah subhanahu nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama atunnyonnyola. Hadithi egamba nti haddathana Hasan ibn Rabi'i, hadithi yatunyumiza amakulu aleeta hadithi aga nti yatunyumiza Hasan mutabani wa Rabi'i, haddathana Abu Ahwas, naye nga naye agamba nti ebintu bino byamunyumizibwa omusahaba oba omusajja ayitibwa Ahwasi an A'mash, nga naye yabijja ku ayitibwa A'mash nga yabijja ku musajja ayitibwa Zaid bin Wahabi. Qala Abdullah, nga Zaid bin Wahabi agamba nti Abdullah yagamba, hadithi eno zajja emirundi egy'enjawulo mu sanadi zaazo, endala ejja kugamba Abdullah ibn Mas'ud, ejja kuba emalayo nga bwe zajja, amakulu ripoota y'omu naye ebigambo eby'enjawulo byajja mu hadithi naye nga hadithi byonna bitegeeza amakulu ge gamu. Agamba nti haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nga Abdullah atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza n'atugamba wa huwa sadiqul masduq, nga tukimanyi bulungi nti ebigambo byayogera tebiriiko nfuufu, ye mukakasa asinga abakakasa bonna oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman, mazima omu ku mmwe oba buli omu ku mmwe akuŋŋaanira mu lubuto lwa nnyina okutondebwa kwe ennaku 40. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalika, oluvannyuma lw'ennaku ezo 40 afuuka ekisaayisaayi, oluvannyuma lw'ezo mu bbanga ly'okubeera amazzi abeera nutfatan. Hadithi endala yaleeta nutfatan, yaleeta nti omuntu abeera mu lubuto lwa nnyina ng'amagi g'omukyala n'ag'omusajja diffusion kitegeeza okubeera nga gatabulagana,
nga bulaba dissolving bw'oteeka sukaali mu caayi naabula nga tokyasobola kulaba caayi naye sukaali naye ng'ate bw'onywa owulira sukaali mwali. Amakulu ne mukyala n'omusajja bwe kibeera ng'amazzi ago gasisinkanye. N'olwekyo n'ategeeza nti ennaku ezo 40 omuntu abeera amazzi ago gakyetabula ag'omusajja n'ag'omukyala okukola ekintu kye kimu. N'olwekyo oluvannyuma lw'ekyo ennaku ezo 40 omuntu n'abeera ng'afuuka kye bayita ekisaayisaayi. Kyava agambye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam thumma yakunu alaqata mithla dhalika, afuuka ekisaayisaayi mu nnaku endala 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, oluvannyuma n'afuuka ekinyamanyama mu nnaku era ze zimu. Muntegedde bulungi? Thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi arba'in, oluvannyuma Allah tabarakahu wa ta'ala n'asindika malayika, omuntu oyo n'abeera nga alagibwa oba awandiikibwako ebintu bina, awandiikibwako ebigambo bina. Fayuqaalu, malayika eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba atumye agiragira, iktubu amalahu, muwandiikeko emirimu gye gy'anaakola, emirungi oba emibi. Wa rizquhu, omuwandiikeko ne riziki ye gy'anaalya mu nsi muno. Wa ajaluhu, n'ebbanga ly'anaamalamu. Wa shaqiyun am sa'idu, era tekomaoko malayika n'ekuwandiikako nze naawe omuntu oyo anaabeera muntu mulungi, amakulu anaabeera muntu tumuyitaani omuntu wa shaqiyun am sa'idu, abafe omuntu oyo anaabeera mwonoonefu oba anaabeera mulongoofu. Okyegedde? Thumma yunfakhu fihi ruh, mu luvannyuma lw'ennaku ezo, amakulu ennaku zino emirundi 4 emirundi 3 mu process omuntu gy'ayitamu, oluvannyuma n'abeera ng'afuuyibwamu omwoyo mu mbeera efaananako bwetyo ng'ali mu nabaana wa nnyina z'ennaku awamu 120. Hadithi tegweddeeyo, amakulu mahallu shahidi ye tubadde twagala okulaga mu steps omuntu gy'ajja atondebwamu. So mu nnaku ezo 40 omuntu abeera 40 ng'akyali mazzi, geetabula n'amazzi amalala okukola amazzi ga mulundi gumu. Oluvannyuma ennaku 40 amalala n'abeera ng'afuuka ekisaayisaayi, afuuka ekisaayisaayi mu lubuto lwa nnyina. N'oluvannyuma lw'ennaku 40 amakulu olunaku 8 eziba ziyise n'alyoka afuuka ekinyamanyama. Ekinyamanyama ekyo nekitandika okujja nga kitonda, ne batondako emikono, amaaso, mu mbeera yonna nga Allah bwe yannyonnyola ne mu Qur'an, ojja gisanga mu surati al-Mu'minuuna ng'abinnyonnyola, wamu ne mu surati an-Nur era Allah subhanahu wa ta'ala agenda abinnyonnyola. N'olwekyo wastathna min dhalika min hadha al-hukm halata ad-darura, bwe tutunuulira embeera eyo enijjeeno tugambye tekikkirizibwa mukyala kujjamu lubuto kubanga abeera nga sse, naddala omukyala ajjamu olubuto ng'omwana atuuse, omwana afuuyiddwamu omwoyo oluvannyuma lw'ennaku 12. Agambye gy'emyezi 4 mbagirawo. N'agamba nti wastathna min dhalika hukmu halati ad-darura, ekyo nno ne kiba nga kijjibwamu, omuntu ajjibwamu ali omu yekka mu mbeera y'okubeera nti omuntu ajjemu olubuto nga waliwo ensonga enkulu ennyo etunuulirwa. Wa hiya halatu ma idha ta'akkadat au idha ta'akkadna bitariqin muwathiqa au almuwaththaq bihi, naddala nga singa tuba twekakasizza nga tuyise mu makubo ageekakasibwa obulungi, ka tashkhiisu tibbi, nga bwe tukozesa abasawo, wa ahlul khibra, n'abantu abakugu, min ahli salaahi, mu bantu abamanyi ebyobulamu. Wa anna fi baqaa'i aljanini mawti al-ummi, anna fi baqaa'i aljanin mawti al-ummi, singa tukyesangibwa nga tuyise mu bakugu b'ebyobulamu ne batugamba nti ddala Allah bw'aba ageze omwana ono okusigalawo kwe mu lubuto lwa nnyina agenda kufa. Wa anna tariqata al-wahidi li inqadhi hayatiha huwa ikhraju al-janini, era mazima omukyalo ono okumusigazaawo okumulitaininga ng'akyali mulamu tulina kubanga tujja mu lubuto. Fa innahu yajuzu fi hadhihi al-hala, olwo nno mu mbeera eyo kijja kubanga kikkirizibwa omuntu kikola ikhrajiha amalan biqaidati ad-daruriyati tubihu al-mahdhurat, kijja kuba olwo kikkirizibwa nga tuyita mu principle, mu qaida y'obusiraamu, principle abamanyi zebeegattako mu qawaidul fiqhiyya egamba nti ad-daruriyati tubihu al-mahdhurati, ekintu ekyagaanibwa kikukkirizibwa okukola singa waliwo ensonga ekoze eki
ekukkirizibwa okukola amazima obuzibu oba butuusieko. Wa qaidatu ne principle endala era gye tugoberera ad-dararu al-ashaddu, mazima ddala obuzibu obunene obuba butuuse ku muntu, yuzaalu bid-dararu al-akhaffu, busobola okubeera nga buggyibwawo ng'ate tukola nga tuyita mu buzibu obutono. Amakulu okukola ezzambi eddene omuntu lyalibadde akola asobola okubeera nga alijjawo n'okukola ezzambi ettono. Amakulu ezzambi lisobola okugyawo ezzambi. N'agamba nti wala yazaalu fi mauti ljanini akhafu min mauti lummi. N'agamba nti wala nizaa, tewaliiwo kwawukana wakati w'abamanyi wadde okuyombagana wadde okubeera nga baddiŋŋanya ebigambo ng'oli adda azaayo munne mu mbeera y'okubeera nti maama oba olubuto lusobola okuggyibwamu mu mbeera y'okubeera nga tutaasa maama obulamu bwe. Lianna al-umma aslu ljanini, olw'ensonga nti maama y'ensibuko y'olubuto oba ntegeera maama olubuto kwe luyimiridde. Wa hayatiha thabitatun biyaqini, ate nga tukikakasa nti ye maama olwedde tumulabako ye mulamu waali. Wa hayatu ljanini muhtamila, wabula ate obulamu bw'omwana bwo tububalira ku maama oba ntegeereka bulungi. Wala anna fi mauti lummi mauti ljanini, kubanga singa maama afa era bukakasa nti n'omwana abeera afudde kubanga obulamu bwe bwekutte ku bwa maama. N'olwekyo wa fi isqaati ljanini hayati lummi, kubanga mu kubeera nti ate tuggyemu omwana oba olubuto nga luggiddwamu maama, olwedde ye aba asevingiddwa, aba asigadde mulamu. Eyo y'ensonga esooka. Katugende tulabe nti ku hukumu ejihadi qabla nafkhi ruuhi, eri gye tulabye okulamula kw'omukyala aggyemu olubuto ng'omwoyo olwedde gufuuyiddwamu. Amakulu omukyala aggyemu olubuto oluwezezza emyezi 4. Tugenda kulaba ennamula y'omukyala aggyamu olubuto nga terunnaweza myezi 4, amakulu luli myezi 3 n'okudda wansi. Agambye nti ikhtalafa alfuqahaau fi hukumi al-ijhaadi qabla nafkhi ruuhi fi ljanin. Abamanyi baayawukana mu nnamula y'omwana gwe baggyeemu nga tannaba kubeera ng'afuyibwamu omwoyo, amakulu olubuto olutannaweza myezi 4 n'okudda wansi. Ayi qabla an yakuna 120 yawman, omwana nga tannaweza nnaku 120 mu lubuto lw'omukyala. Ennamula esooka katugijje ku sayidi ya Abu Hanifa, ya Imam Abu Hanifa, batugamba batya? Fa inda al-Hanafiya fi rajihi fi madhhabihim annahum yubihuna isqati al-janini qabla nafkhi ruhi. Ku sayidi ya Imam Abu Hanifa bo ekigambo ekituufu kye beekwatako bagamba nti kikkirizibwa omuntu okubeera nga aggyamu olubuto naddala singa olubuto luba terunnaba kubanga luweza emyezi 4. Faqala sahibu lbadai'i, ayogera nannyini kitabo ekiyitibwa badai'i ye Imam al-Kasani mu badai'i sanai'i omujalladu ogw'omusanvu safha ya 326. Ayogera n'agamba nti wa illam yastabanna, bwe tubeera nga tukakasa ddala nti butuufu tetunnafunawo bubonero bwonna butulaga mukyalo ono nti ddala omwana ono ng'omukyala tukimanyi bulungi ow'olubuto kwe kubanga olubuto oluvuddeyo buli omu alulaba. Singa tukakasa nti olubuto terunnaba kuvaayo, shay'un, kintu kyonna tekiraba kubanga kirabika, min khalqihi, mu kutondebwa kw'omwana oyo, fala shay'un fihi, tewaliiwo kintu kyonna, tewaliwo okuvunaanibwa kwonna, li annahu laisa bijanini, oyo aba tannabalibwa kubeera nti mwana. N'agamba nti wayaqulu ibn abidina, ate ayogera omumanyi ayitibwa ibn abidina yayogera n'agamba, ibn abidina ayogera mu kitabo ekibata raddul muhtaaru ala durari lmukhtaari, ekitabo ekiyitibwa raddul muhtaaru ala durari lmukhtaari, omujalladu ogwokuna safha ya 336. Ayogera ng'agamba n'agamba nti yubahu isqati alwalad qabla 4 ashhuri ma lam yatakhallaq minhu shay'un. Agamba nti kikkirizibwa omwana okubeera nga aggyibwamu oba omukyala okuggyamu olubuto naddala nga terunnaweza myezi 4 ng'omwana oyo tannaba kubanga atondebwa. Amakulu myezi gino egya wansi omwana aba tannaba kubanga atondebwa.
fala shay'un alayhi nolekyo ku nsonga eyo walan yakuna dhalika illa ba'da 120 yawman tewaliwo omuntu oyo kyavunaanibwa omukyalo oyo abeera ajjemu olubuto kubanga ebbanga ly'omuntu okubeera nga atondebwa lirina kubanga azibuza ennaku 12. waqala sahibu albinaya ayogera nannyini kitabo ekiyitibwa albinaya oyo nno al-ainiyi mumanyi ayitibwa al-ainiyi mu kitabu ekiyitibwa albinayatu fi sharhi al-hidaya albinaya fi sharhi al-hidaya omujalladu ogw'12 safha 281 ayogera n'agamba ebigambo bino n'agamba nti la yajuzu ta'arrudu liljanini idha stabana ba'dhu khalqihi tekikkirizibwa muntu yenna kubeera nga ajjamu olubuto naddala singa obubonero obukakasa nti olubuto ddala mweruli oba omwana akakasibwa nti mwali tekikkirizibwa muntu kubeera nga alujjamu fa idha tamayyaza anil alaqati singa omwana aba avudde mu mbeera y'okubeera nti avudde mu mbeera y'ekisaayisaayi anil alaqati waddamu asbaha nafsan amakulu singa avudde mu mbeera al-alaqati ekinyamanyama n'omusaayi ebisaayisaayi avudde mu stage y'ekisaayisaayi olonno okubeera stage y'ekisaayisaayi bwe kubeera nti omwana ayina ki ennaku 20 olwabeera mu nnaku 8 ziba ennaku 8 ate wala alaqati ekinyamanyama kwe kubeera nti olubuto luba luwezezza ennaku 10 emmeka alaka tugambye nti mu mbeera y'okubeera diffusion etwala ennaku 4 then ekisaayisaayi ennaku 4 zennaku ezo 8 then wala alaqati n'okubeera ekinyamanyama zennaku era kimeka ennaku 12 olwo n'agamba nti singa kiba kyeyolese nti ddala ennaku ezo abeera aziwezezza ng'afuuse omwoyo ddala olwo takkirizibwa kugibwamu ama idha lam yastabanna naye zennaku ezo zibanga tezinnatuuka shay'un min khalqi amakulu bo balaba nti omuntu bw'aba tannatuuka ku stage ey'okusatu aba tabalibwa nti muntu aba tannafuuka kintu kyonna fala shay'un alayha omukyalo oyo olwo aba talina kyavunaanibwa so yadhharu fi khilali ma sabaqa min al-aqwali sabiqa ekyo nno kitulaga mu bigambo ebyo byetwogedde ebikulembedde anna ghaliba al-hanafiya abasinga obungi ku bamanyi ba saidi ya imam abu hanifa abaatiikiribwa abamanyikiddwa yubihuna al-ijhad qabla an yabda al-janina bagamba nti omukyala waddembe okujjamu olubuto naddala nti omwana aba tannaba kubanga akola ki atondebwa bitakhalluq mu kutondebwa kweddala kwennyini fa idha akhadha al-janinu bitakhalluq fala yajuzu ta'arrudu lahu biduni udhurin n'olwekyo singa omukyala abeera ng'omwana awezezza ebbanga ery'okutondebwa kwezi ennaku 12 olwo aba tasaana kubeera nga aggyibwamu okuggyako nga waliwo ensonga ennywevu nga gye twalabye ng'esobola okuviirako maama okufa olw'omwana ono mu lubuto. Ne tugenda ku bamanyi abookubiri ku sayidi ya Imam Malik al-Malikiyya falahum qawlan bo balina enjogera bbiri oba endaba ebbiri ku nsonga eyo. Ensonga gye tuliko y'ey'okugyamu omwana oba okugyamu olubuto ng'ennaku z'okutondebwa kw'omwana tezinnaba kuwera zezo nno ennaku ezitannawera 12 amakulu nnaku 4 paka ku nnaku 8 abafa omuntu oyo asobola okuggibwamu omuntu asobola okugyamu olubuto. enjogera esooka ku sayidi ya Imam Malik agambye nti yahlumu ijhadhu mundu lahzatu at-talqih al-ula bo batugamba nti yahrumu al-ijhadhu kigaanibwa omukyalo kola abortion okujjamu olubuto mundu lahzati at-talqih al-ula okuviira ddala ku lunaku olusookera ddala ettondolo litonye mu nnabaana y'omukyala erya spams oba amazzi agazaala. Naga nti mujarradi wusuli ma irrajuli ila rahmi almar'a ebbanga lyamalanga amazzi ago gatuuse mu bwoyere bw'omukyala mu nnabaana ye fa innahu yahrumu at-ta'arrudu lahu wa ikhrajihi kiba kigaaniddwa omukyala oyo kubeera ng'akola ensonga yonna esobola okubanga ejjamu olubuto olwo oba ejjamu amazzi ago kama dhakara ibn Jaziri fi qawaninihi nga ku tteeka lye yakulembedde lye twasomye erya Ibn Jaziri lye yagambye nti tekikkirizibwa mu tteeka lye mu qawanini al-fiqhiyya Ibn Jaziri lye yatugambye nti omuntu takkirizibwa okubeera nga ajjamu lubuto naddala amazzi ago singa gaba gatonye mu nnabaana y'omukyala. N'olwekyo
ekyo nno kye kigambo y'endaba esooka ku saidi ya Imaamu Maliki. Ate endaba ey'okubiri batugamba nti yahrumu ijhaadhi ba'da 40 yawman bittifaaqi, bagaanira ddala okubeera nga omwana takkirizibwa kuggyibwamu omukyala okugyamu olubuto oluvannyuma lw'ennaku 40 baada 40 yawman. Wali baganye ng'ettondo lyakayingira mu nnabaana y'omukyala, ate n'ekigambo ekyokubiri amakulu saidi emu waliwo giheegaana singa ennaku 40 gaba gayiseewo takkirizibwa. Ate abalala ku saidi ya Imam Malik era bagamba nti ettondo nga lyakayingira bweriti lyakatonya bweriti era nayo bagamba nayo takkirizibwa kujjamu. N'agamba nti wayakunu qabla 40 inda ba'da al-malikiyya wayukrahu qabla 40 inda ba'd al-malikiyya. Saati waliyo abatamwa bakitamwa butamwa nti oluvannyuma lw'ennaku 40 abamu bagaana kitegeeza balina haramu balina hurumatu ijhaadhi qabla 40 bagaana oluvannyuma lw'ennaku 40 takkirizibwa omukyala kujjamu lubuto. Abamu ne batamwa ne bagamba nti oluvannyuma lw'ennaku 40 tebakkiriza kitamwa omukyala okujjamu olubuto. Ate wali batugambye kiri haramu omukyala okujjamu olubuto singa amazzi gabeera gatuuse mu nnabaana. Amakulu omusajja na inseminating oba na depositinga spams mu nnabaana y'omukyala ne gatuuka. Olwo nno gye bayita tugiyita tutya mu luzungu gye tuyita subhanallah kigambo kyerabidde naye nga kyekyo gye bayita formation oba diffusion of female gametes and male gametes to form a zygote. Ekyo nno nkinnyonnyodde bunnyonnyozi naye nga ekigambo ekituufu kyennyini kyenkozesa kigaanye singa amazzi geetabula nga gali mu process y'okuba nga gakola omwana ekyo tekikkirizibwa. N'olwekyo dhakara al-Imaamu al-Kharshi, Imaamu al-Kharshi ayogera ti jawaazi isqaati qabla 40 ng'ayogera ku mbeera y'okubeera nga akkiriza omuntu okujjamu olubuto ng'ennaku 40 tegannawera ezisooka ma karahati al-fi'li hatta law adhina zawji, n'okubanga mulimu okutamwa newankubadde ng'omusajja kuba omusajja ye nannyini lubuto ye nannyini mwana newankubadde nga aba alagidde omukyala okulujjamu bidhalika songa eyo. Faqala la yajuzu al-mar'atu an taf'ala ma yusqitu ma fi batniha min al-janin, omukyala takkirizibwa kukola nsonga yonna ereetera lubuto kubanga luvaamu. Wakadhalika la yajuzu zawju fi'lu dhalika, nawe ekito n'omusajja takkirizibwa kubanga alagira mukyala ku mbeera efaananako bw'etyo. Omukyala okumira pills oba okugwera najjamu oba okukola abortion byonna byasobola okukola. Waqiila era kigambibwa nti yukrahu qabla 40 lilmar'ati, era kigaanibwa kitamwa eri omukyala ng'ennaku 40 tegannawera okubeera nga sharubu ma yusqituhu, okunywa eddagala oba okumira pills ezijjamu olubuto olwo. N'agamba nti erradiya zawju bidhalika, newankubadde ng'omusajja abeera akikoze atya akikkiriza. Ono nno omusajja ayitibwa oba omumanyi Imam al-Kharshi ye Abu Abdullahi Muhammad al-Kharshi ng'akyogera mu kitabo ekiyitibwa Sharhu al-Kharshi limukhtasaru al-Khalili. Agamba mu kitabo ekyo ebigambo ebyo abinnyonnyola. Eyo nno yendaba ku saidi ya Imam Maliki. Bwe tugenda ku saidi ya Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi, ku saidi ye n'abagoberezi bagamba batya? Batugamba ekigambo ekisooka balina enjogera nabo bbiri. Agamba ekigambo ekisooka al-isqaatu qabla nafkhi ruuhi, okubeera nga nti yajuzu al-isqaatu qabla nafkhi ruuhi, bagamba era bakkiriza nti omuntu asobola okujjamu olubuto nga etannaba omwana kubanga atondebwa kufuuyibwamu mwoyo. N'agamba nti wa min al-qaa'iliina bihi Shihabuddin Qalyubi, mubamu ku boogera ensonga eyo mwe muli omumanyi ayitibwa Shihabuddin al-Qalyubi fi hashiyatihi, ng'akyogera mu kitabo kye ekiyitibwa Hashiyati al-Qalyubi, ng'akyogera ekigambo ekyo n'agamba nti ye Shihabuddin Ahmad ibn Ahmad bun Salamat al-Qalyubi, ng'akyogera mu Hashiyati al-Qalyubi wa Amirati, mu kitabo kyekyo mwatu muyabyogerere. N'agamba nti naam yajuzu ilqa'uhu, kigwana ayil janin, agamba nti kigwana kikkirizibwa omukyala asobola okujjamu olubuto.
walau bidawa'in newankubadde nga akozesezza eddagala qabla nafkhi ruuhi ng'omwoyo tegunnaba kussibwamu amakulu ng'olubuto terunnaweza myezi 4 fihi khilafan lilghazali omwo mwe mulimu enjawukana Imaamu Ghazali yayawukana n'abo amakulu n'enjogera eyo gye tugenda okulaba n'agamba nti wathani enjogera ey'okubiri yeya Imaamu Ghazali gyagendako nti la yajuzu isqatu ljanini mundu lahdhati luluqi fi rahmi tekikkirizibwa tekigwana era kiri haramu omukyala ebbanga lyamalanga amazzi gano gatonnye ne gafuna enkwatagana n'ennabaana ye tekikkirizibwa mukyala kubanga ajjamu olubuto olwo nolo ila dhahaba al-Ghazali wa ila hadha dhahaba al-Ghazali ekyo nno Imaamu Ghazali kyeyekwatako faqala n'agamba nti walaysa hadha al-azlu ekyo nno tekikwatagana na kyebayita azlu kiyite withdraw method abasajja bwenjogera ekyo bakimanyi amakulu abafumba babiri bwe basinkagana omusajja n'aba nga awuliremu embeera nga bali mu kuzannya akapiira kubanga yembeera enjogera eriwo bwe babeera mu kazannya akapiira amakulu giyite sex bali mu mbeera zaabwe ez'obufumbo basisinkaganye omusajja n'aba nga afunyemu embeera y'okubeera nti awulira amazzi gagenda kumufulumamu spams agenda ku discharginga n'afuluma mu bwerere bw'omukyala amazzi ago n'agayiwa ebbali ekyo kyayogerako nti ekyo nno tekikwatagana na kino kye twogerako n'agamba nti kal ijhaadhu walwa'du tekikwatagana na kubeera nti kikwatagana n'okugyamu olubuto oba okutta omuntu n'agamba li anna dhalika jinayatun olw'ensonga nti okugyamu olubuto n'okutta omuntu byonna bijinaya kuba kubeera nti omuntu akoze ezambi eryetaagako okubeera nti alina penalty gyalina okutuuka omutango oba ddiya ala mawujudi hasilin ku ekyo ekifuniddwa amakulu ng'ekyo ekiriwo olwaleero kye tufuna mu mbeera abantu ze beeyisaamu walahu aidan maratib naye ateera kiyimu amadaala oba steps gye kitambuliramu wa awalu marutaba maratib alwujud olw'ensonga nti mu nsonga ezisookera ddala eziraga okuteekebwawo kw'omuntu mu nsi muno antaka annutfata fi rahmin kwe kubeera nga amazzi gatonnye oba spams zigenze ne zimiitinga ne ejji ly'omukyala watakhtalitu bimai lmar'a ne bibeera nga bitandise amazzi g'omukyala n'ag'omusajja gatandise gabeera nga geetabula gakola ekintabule gafune solution emu n'agamba nti watasta'iddu liqabuli lhayati ne bibeera nga mu ntandikwa eyo etandise formation eyo kibeera kyeteekerateekera okuba nga kifuuka ekiramu wa ifsaadi dhalika jinayatun n'okubeera ng'omuntu ayonoona process eyo abeera nga alumbaganye omuntu yennyini n'agamba nti fa in sarat mudghatan ate bwe kibeera nga tekifuuse ekinyama wa alaqatan nekifuuka bwekiba nga process kifuuse ekisaayisaayi ate nekifuuse ekinyama nekifuuka ekinyama kanat jinayatul afshahi ate kibeera zambi ddene nnyo kubeera kulumbagana okunene ennyo amakulu ezambi lyabakoze liba zzito oyo abajjemu olubuto olwo wa in nufikha fihi ruh ate singa kikeesa enkya ng'omuntu oyo aba afuyiddwamu omwoyo amakulu ng'awezezza emyezi 4 avudde ku nnaku 8 n'agenda mu myezi 4 n'ogamba nti nekifuuka alkhilqa mu butonde oba mu kutondebwa n'agamba nti izdadati tafahushan kibeera kisembere amakulu obwononefu buba bugendedde ezambi eryo obuzito bwali ate buba bugenze ku ddala lya waggulu oba okugyamu olubuto olyo noloto wamuntahi atafahush n'ekimaliriza ekyo ogenda okumaliriza okukola ezambi eryo filjinaya ng'olumbaganye omwoyo ogusse baada al infisali lhayati oluvannyuma lw'okubeera nga ogujje mu bulamu bwagwo ebyo nabyogedde ye Imaamu Ghazali gwe tumanyi obulungi ayitibwa Abu Hamid Muhammad bon Muhammad al-Ghazali mu kitabu kye kitibwa Ihya'u Ulumuddin bw'atyo ebigambo ebyo bwe yabyogera anaaba byagala mu byo bisanga وفي حاشية البجيرمي ne mu kitabo ekiyitibwa hashiyatul bujairami ala al-khatibi ng'ayogera ku muntu ayogereza omukyala ma yuaddi ra'y al-Ghazali mulimu ebintu
ma yuayid ra'ya al-Ghazali mulimu ebigambo ebikola ebo bisupporting ebigambo bya Imam Ghazali n'agamba nti fajaa fiha bye bino nno wammanga agambye nti ikhtalafu fi tasabbubi li isqati ma lam yasil li haddi nafkhi ruhi fihi bayawukana ku mbeera y'okufuna oba y'ensonga eviirako okubeera nti omuntu ajjamu omwoyo oba ajjamu olubuto olutuuse okuba nga lufuuyibwamu omwoyo wahuwa 120 yawman nga zennaku 120 walladhi yattajihu wafaatu libni al-imada walladhi yattajihu wifaqan li ibni al-imad n'ekyo amakulu kyafuna oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ebyayogerwa li ibni al-imadi omusajja aba omumanyi ayitibwa ibni imadi nga ye Ahmad bun imadi bun yusufu abul abbas n'olwekyo ayogera ebigambo ebyo n'agamba nti wa ghayruhu al-huruma n'olwekyo oluvannyuma lw'ekyo yagamba nti omuntu okubeera nga ate asusse bweba nga baganye omuntu ajjamu olubuto nga luwezezza ennaku 120 ate wa ghayruhu al-huruma olwo nno n'omuntu ajjemu ate ezikka wansi w'ezo era naye kiba kigaanibwa wala yushkilu alayhi jawazul azli naye ate ekigambo azli amakulu omuntu okukola withdraw ate yo terina mutawaana amakulu amazzi gabya tegannatuuka mu mukyala liwuduhi lfarqi bainahuma olw'ensonga nti byanjawulo byombiriri wabeerawo enjawulo nnene wakati waabyo mbiriri mu njawulo y'okugyamu olubuto nga lutonye mu mukyala n'enjawulo y'okukola withdraw omusajja ng'amazzi tannaba kugayiwa mu mukyala mu mbeera nga bazannya sex oba nga bazannya akapiira bi anna almaniyi halin olw'ensonga nti amazzi g'omusajja mu mbeera eyo hali nuzulihi mahdun jamidi olw'ensonga nti amaniyu oba amazzi spams z'omusajja mu mbeera eyo gabeera nga kyakuŋŋaanyiziddwa nga tegannaba kutuuka mu mukyala lam yatahayyau lihayati biwajihihi tegannaba kubeera nga gagenda mu mbeera y'okuba nti gagenda mu mbeera y'okuba nga gatandika process y'okubeera amalamu bikhilaafi ba'da istiqrarihi fi rrahmi wabula kyawukana naaga ate agaba gatuuse mu nnabaana y'omukyala waakhadhahu fi mabadi takhalluqi ekyo nno ne kiba nga ate gaba gatuuse nga gatandise okuba nga amakulu gayingidde mu process y'okutandika obulamu bwago n'agamba nti wayurafu dhalika bil amarati nga kyenno ekyo kitegeerekekwa amakulu tukitegeera oluvannyuma lw'obubonero obuba bulabiseewo kuba omukyala bw'amala okufuna olubuto amazzi nga gayingira wakakasizza gwe kutandika okuwulira emmembe nga tekyali eyo okutandika okusesema n'okunafuwa n'ebisigadde ebiringa ebyo abantu b'olubuto babimanyi embeera efaananako bwetyo ebyo nno ebigambo byogeddwa bujairamiyi ye Sulaiman bin Muhammadi bin Umar al-Bujairami akyogera fi hashiyati al-Bujairamiyi ala al-Khatibi nga nnyonnyola ku kwogereza omukyala mu bitabo ebyo mwe yakyogerera qala sahibu al-Mughni ayogera nannyini ekitabo ekiyitibwa al-Mughni nga Ibn Qudama mu kitabo kyekyo ekiyitibwa al-Mughni omujallado ogw'12 safha ya 63 ayogera n'agamba nti wa in ulqati mudghatan bw'abeera ng'omukyala amazzi ago gamuteekebwamu mu spam yezi receiving nga ne gaba nga gafuuse ku stage ey'okuba nga gafuuka ekinyamanyama fashahida thiqatun abakugu b'ensonga ezo betwebuuzaako ne babeera nga bakoze eki batukakasa ensonga eyo nti omuntu aba afuuse ekinyama olwaba atandise okutonda min alqawabili mwabo abakola obwannansingi mu bantu abakola ku nsonga ez'okuzaala naga nti anna fihi suratul khafiya nti mulimu ekifaananyi ky'omuntu atandise okutonda nga mu sikaani abamu bwe mugendayo mu biraba fafihi ghurra olwo nno omuntu alina okuwa omutango abeera ajjeemu olubuto olwo
n'omutango gwe bayita gurra tugenda kukinnyonnyola kye bayita gurra kitegeeza omuntu okuwa omutango ogwenkanankana n'omutango oguweebwa ng'omuntu assa omuddu omusajja oba omukyala gurratu abdul au ama ekyo kyali mu hadithi nti omuntu aggyemu olubuto oba omusajja aleese ensonga ng'omusajja okusamba mukyala we olubuto ne luvaamu omusajja ateekeddwa okuwa omutango ogw'okutta omwana oyo ng'omutango ogwo gwawa gwenkanankana n'omuntu anunula n'omuntu awa omutango oba ddiya gye bayita ddiya penalty gyawa yeey'omuntu okubeera ng'awa omutango ogwo ogw'okusasula omuddu abeera attiddwa slavery musiriya sya slavery nga kikyaliwo saawa zino tetumanyi Allah yasinga okumanya n'abamanyi basobola okubeera nga tusobola okugeraganya ku miwendo egyaliwo omuddu baamugulanga ssente mmeka omuntu bwe yattanga omuddu wa munne yaliwanga ssente mmeka mu mbeera y'okuliwa so ye ghurra omuntu aggyemu olubuto gy'aba ateekeddwa okuwa twekimanyi bulungi nti ghurratu abdun au ama omutango omuntu gwawa ye penalty omuntu gy'asobola okuwa nga aliwa omuddu oba omuddu omukyala oba omusajja kuba tukimanyi diyatul abdu au ama ebeera wakati w'eŋŋamiya 5 bw'aba musajja nga muddu ate bw'aba mukyala kubanga omuddu omukyala nisfuha amakulu diyatuha nisfu diyati rajuli omutango oguliwa oba okuliwa omuddu omukyala kwe kubeera nti tukwata ekitundu kya ddiya y'omusajja omutango oguliyizibwa ku musajja tugwawuzaamu ebitundu 2 okuliwa omutango gw'omuddu omukyala n'olwekyo omuntu aggyemu olubuto either aw'eŋŋamiya 25 bw'abanga omwana aggiddwamu muwala oba naawe eŋŋamiya 50 bw'abanga olubuto oluggiddwamu olutandise okutonda nga lutonze ku kitabu kya wano tuli mu al-Mughni ibn Qudama yatunnyonnyola abeera aw'eŋŋamiya 50 n'agamba nti wa inshahidna abakyala abo bwe batuwa obujulizi obukakasa nti annahu mubtada ti omwana oyo abadde atandise okutonda khalqu adamiyun law baqiya tasawwara nti singa aba asigaddwamu nga taggiddwamu olwedda aba amaze okutonda fafiihi wajihani kirimu endaba 2 n'agamba nti asahihima esinga obutuufu ku yo nti la shay'un alayhi tewaliiwo mutango gwawa kubanga abadde atandise okutonda liannahu lam yatasawwar omwana oyo abadde tanafunira ddala kifaananyi kya muntu emikono teginnavaayo amagulu tegannalabika obwerere tebunneeyawula tanaba kweyawula bitundutundu bya mubiri falam yajibu alayhi kal'alaqata tannaba kubanga mu kiseera kyakakatibwako naye ate singa omwana akakasibwa nti omutwe gweyawudde amaaso galabika buli kimu kubanga tebajjamu ne babasuula oyo nno ateekeddwa okubanga awa omutango ogwa ghurra wajaa fi nail maaribi ekyo nno kyajja ne mu kitabo ekiyitibwa nailul maaribi ekya ibn abi taghlabi wa huwa abdul qadiri bon umari ashaibani almashhuru bi abi taghlabi oyo nno yakinnyonnyola mu kitabo kyekibwa nailul maaribi bisharhi dalili talibi yakinnyonnyola ensonga eyo yannyonnyolera ensonga eyo n'agamba mu yo nti wayajuzu lilrajuli shurbu dawain mubahin kigwana omusajja asobola okuba nga anywa eddagala mu eddagala eryakkirizibwa okunywebwa la muharram wabula si eryo eryagaanibwa agambye nti yamna aljimaau eryo eryagaanibwa okunywebwa nga limuziyizaako okuba nti agenda mu okuzannya akapiira ne mukazi we amakulu okuzannya sex okukola sex n'agamba nti walil untha n'eryomukyala shurubuhu li ilqa'i nutfatan asobola okubeera ng'alinywa eddagala eryo bw'aba nga ayagala kuggyamu spams ezimuyingiddemu amakulu amazzi nga gamutonyeemu omumanyi ono agamba nti kikkirizibwa asobola okunywa eddagala omusajja bw'asobola okunywa eddagala erimwongera amaanyi so si erimugaana okubeera ng'agenda mu nsonga z'obufumbo ne mukyala we wabula ate omukyala asobola okunywa eddagala erimuziyiza okufuna olubuto amakulu eddagala eryo nga lijjamu ettondo eryo waqala albahutiyu ayogera omumanyi ayitibwa albahuti wahuwa mu kitabo ekiyitibwa alkashaf
كشاف القناعي كشاف القناعي مجلد ogwokutaano صفحة ya 20 ayogera ku nsonga eno n'agamba sorry bahuti ayogera n'agamba mu kitabo kyekyo nti walau asqatat ma laysa fihi suratun adamiyu, singa omukyala ajjamu ekintu ekiteefaananyiriza na muntu, au alqat mudghatan fashahida thiqatu min alqawabili, oba naaba nga ajjeemu ekinyamanyama abakugu abamanyi ensonga ezo ezikwatagana ku mbuto n'okuzijjamu mwabo bannansi bayite bannansi ezo abasawo abakola ku ebyo, n'agamba nti annahu mabda'u khalqi adamiyyin, nti nsonga ddala mu lufu omuntu abadde atandika butandisi okutonda, law baqiya tasawwara, singa abadde asigaddemu yali badde afuukira ddala omuntu, fala shay'un fihi, olwo aba tagenda kuvunaanibwa, liannahu laysa biwaladin, olwo aba tannafu, kubanga abadde tannafuukira ddala mwana. Amma ibn hazmi al-zahiri, naye ate omumanyi ayitibwa ibn hazmi agoberera mazhabu ga Dawud al-Zahiri, nti ye yagenda n'ekigambo ekigamba nti anna hurumata isqati aljanini qabla nafkhi ruhi wa ba'dahu, ye yagamba nti kikkirizibwa kujjamu mwoyo, kujjamu mwana si nsonga atandise okutonda oba tannaba, haithu annahu rattaba al-uqubata ala man sharibati dawa, kubanga ye yagamba nti omuntu yenna abanywedde eddagala erijjamu olubuto olwo ateekeddwa okufuna ekibonerezo, ndala omukyala, fa asqatat ma fi batniha qabla nafkhi ruhi, kubanga aba alinywedde ng'agendereddwamu okujjamu omwana oyo ali mu lubuto nga tannatondebwa. N'olwekyo oyo nno bw'atyo Ibn Hazm bw'atyo bw'ayogera mu kitabo kiyitibwa al-Mihna omujallado ogw'e11 safha ya 31, bw'atyo bw'ayogedde, n'agamba nti jaa fil muhalla, era kijja mu kitabo ekyo kyennyini ekiyitibwa muhalla, nti nkaana lam yunfakhu fihi ruh falghurratu alayha, bw'abeera ng'omuntu olubuto olwajjamu terunaba kubeera nga lutuse ku bbanga ly'okuba nti lufuyibwamu omwoyo, falghurratu alayha, aba ateekeddwa okuwa omutango nga bwe twalabye gwe bayita ghurra, okuwa omutango ogununula omuddu oba okuliwa omuddu, eŋŋamiya 5 bw'aba mwana nga yalibadde mulenzi, oba eŋŋamiya 10 oba eŋŋamiya 25 ye ghurra. N'agamba nti wa in kaana nufikha fihi ruh, ate bw'abeera ng'omwana abadde awezezza emyezi 4, amakulu n'amugyamu nga awezezza emyezi 4, fa in kaanat, bw'abeera ng'atuuse fa in kaanat lam tu'ammid qatlahu, bw'aba ng'omukyala atagenderedde kujjamu olubuto olwo naye ne luvaamu olw'ekyo ky'aba akoze, ng'okuba abakyala ababuuka emiguwa nga si beegendereza, oba abadde adduka ate wa lubuto, falghurratu ala aqilatiha, olwo nno okoliwa omwana oyo amakulu penalty eyo eba egenda ku bantu be. Abasajja mu bo balina okuba nga bamusonderako okusasula omwana oyo, wal kafaratu alaiha, era omukyala ateekeddwa okubeera nga awa omutango, omukyala awa omutango gwo guba gumuliko okuba nga agutuukiriza. Wa in kanat ammadat qatlahu, ate omukyala baba nga yagendereddemu kujjamu mwana oyo ng'okunywa amajaani amaka, muzimanye abamu abazikulamu embuto, oba okunywa eddagala erikujjamu olubuto olwo, oba okukola ekintu kyonna, piruzi zonna zibamira abakyala, n'olwekyo falqawadu alaiha, omukyala naye alina okukolebwako livenje ey'okuttibwa, au almufaadatu fi maaliha, oba si ekyo ne yeenunula ng'akozesa ebyobugagga by'alina n'ajjamu ddiya tugimanyi ey'omuntu assa omuntu z'eŋŋamiya 10, olwo omukyala z'aba agenda okutoola aziweeyo olw'okujjamu omwana ow'emyezi 4, abattidde ddala omuntu. Tayawukana na muntu akutte ejjambiya n'atema omuntu, buba butemu bwennyini. Ekyo nno bw'akyogedde Ibn Hazm mu kitabo kye tugambye al-Muhalla omujalladu ogw'e11 musafha okuva ku ya 31. N'agamba nti wafata al-Buutiyu, ate omumanyi ayitibwa al-Buuti ye ayitibwa Muhammadu Saidi Ramadanu al-Buuti,
mas'alata tahdidi nasli ng'ayogera ku nsonga ezikwatagana n'olulyo n'okuteekateeka olulyo oba famire. Agambye nti bijawaazi il ijihad ye ng'agamba nti kikkirizibwa okujjamu olubuto idha lam yakun qad mada ala alhamli 40 yawman, singa olubuto luba terunnayitako nnaku 40. Wa hiya almuddatu allati tabda'u aljaninu ba'daha bitakhalluq, nga lyebbanga eryo olubuto oba omwana lyatandikibwamu okutonda bisharuti, naye nga taddewo akalombolombo an yakuna alhamlu thamaratu nikahin sahih, omukyala ateekeddwa okujjamu olubuto olwo ateekeddwa okuba nga yalufuna nga mukyala mufumbo wakati we n'omwami we mu bufumbo obutukuvu. Wa an yakuna al isqatu birida azawuj, ate n'omukyala oyo okujjamu olubuto ateekeddwa okubeera nga wabaddewo okukkaanya wakati we n'ebbaawe nga ye yamugambye nti aluggyemu, kubanga omwana aba wa musajja, omukyala azaalira musajja. Naye ennaku zino abakyala be beetuminkiriza, bw'awulira nga kimutamye ng'agenda aluggyemu, bw'awulira nga biki mu mbeera zonna. Wa an yathbuta lada tabibi almawthuq adamu istilzam dhalika dararin biha, n'okuba nga tufuna obujulizi oba nga tufuna okwekakasa okuva mu abo abasawo abakugu abeekakasibwa nti omuntu ono bw'anajjamu olubuto naddala omukyala tegenda kufuuka nsonga egenda okuba nga omukyala oyo emufunisa obuzibu oba okumutuusaako obuzibu, ng'okubanga agenda kulwala alwalire ate ssente ziyiike empitirivu n'obulamu bwe sinakindi okuba nga bugendera awo mu matigga. Ebyo nno abyogedde tugambye ayitibwa albutiyu nga bwe tumunnyonnyodde mu fatuwa gye yawa ng'ayogera ku baabu tahdidi nasli mu mbeera y'okubanga omuntu ateekateeka kye bayita famire. Walladhi namilu ilayhi, mu byo byonna bye tusomye endaba yaffe nga nange kennyini ayogera gye nneegattako, wal aqrabu ila sawabi, ng'ate tulaba yeesemberera mu ndaba okusinziira ku bye tusomye byonna, wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya, huwa ra'ayu almani'ina liijihadh, nga yendaba yaabo abaagamba nti tekikkirizibwa muntu kukola abortion oba okujjamu olubuto mundu badi talqihi, okuva ku lunaku lwe basisinkanye omwami n'omukyala n'abeera ng'akakasizza nti afunye olubuto, idha lam yakun hunaka darura, bwatabaawo nsonga nga gye twalabye mu nsonga enkulu ng'okubanga omukyala okusigaza olubuto olwo nsonga egenda okumuleetera ate okubanga naye obulamu bwe bukola ki, bwoggwawo. wahuwa almuwafiqu liruhi shar'iyya, ate ng'ensonga eyo yekwataganira ddala n'amateeka gennyini ag'eddiini, allati ta'muru bilmuhafadhati ala nasli walhimayatu alaiha, kubanga eddiini etulagira kukuuma ndyo zaffe, misaayi gyaffe, kukuuma baana baffe, amakulu okusigala nga abantu basigala bakyaliwo mu nsi, era y'ensonga eyalalikisa okubeera nti omuntu awasa afune omukyalo ow'omu mateeka. Watusaddu tariqa ala ashabi al ahwa'i, ate era y'ensonga egenda okujjawo abantu abalina endowooza n'okwagala wa shahawati min adu'afai nufus, n'okujjawo okwagala kw'abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe, alladhina yuriduna an yatasallalu litahqiqi ahdafihim, abagenderamu okutuukiriza amakulu ebigendererwa byabwe, wa ma'aribihim, bibabeera balina, idaafan nasla almuslimina walkaidi lahum, n'abo abagenderera okubeera nti bakendeeza oba okubeera nga bajjawo endyo ezikwatagana n'endyo ez'obusiraamu ez'abasiraamu, nga tekikkirizibwa ku mbeera efaananako bwetyo omuntu kubanga ajjamu lubuto, kubanga obeera okendeeza omuwendo gw'abantu mu nsi, kubanga tukimanyi bulungi abantu abalalika family planning balina ekigendererwa, bagenda kukenderezaamu muwendo gw'abantu ku nsi, nakubeera nga banafuya obulamu bw'abantu. Abaali bakoze ku ebyo mubeera kye bireeta kuvaamu bakyala kufuna ndwadde, nakuvaamu kubeera nti ate oba oliawo ebizibu bingi byeyoleka mu nsi, n'obwononefu okubeera nti bukola ki, bweyongera, kubanga abantu kasita baleeta family planning obwenzi ne buyitirira, na buli kimu ne kibanga kigenda mu maaso, n'okutta abaana ne kuyitirira,
n'ensonga eriwo okubeera nti abantu bakendeera ne disadvantage endala mpitirivu ezikwatagana n'ensonga eyo. Awo nno olwaleero biidhinillahu tujja okuba nga tukoma, tusaba Allah abeere nga atugasa n'ebyo bye tusomye. Bwe tunadda ate olwo nno ebyo tubadde tulaba enijeno okujjamu olubuto kitamulwa kitya mu ddiini ku sayidi naddala abantu abafumbo abali mu bufumbo obutukuvu obw'amateeka. Bwe tunadda ate insha Allah tujja kulaba okujjamu olubuto omukyala ng'alugjamu nga yalufunye mu bwenzi nga teyalufunye mu mateeka matuufu, awamu n'okujjamu olubuto ku mukyala nga bwe twalaba nga yabadde yalufunye teyeeyagalidde ng'omukyala okubanga bamudifayirinze amakulu bakutte mukwate oba omwana omuwala mu mbeera efaananako bwetyo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.